Omwezi oguwedde Parliament yayise ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka lya UPDF okuwa kkooti z'amagye obuyinza okuwozesa abantu ba bulijjo obwali buzigiddwako kkooti ensukkulumu. Kati kitegeerekese nti ebbago lino omukulembeze w'eggwanga yamaze dda okuliteekako omukono okufuuka etteeka. Tuwayizaamu n'ababaka ba Parliament bannamateeka okuli Asumani basaalirwawo Wabugiri Municipality, Richard Lumo ne Wilfred Nwagaba ne batubuulira etteeka lino kye litegeeza eri bannansi. Kati omuntu yenna asobola okuvunaanibwa mu tteeka eppya. Ebimu ku bintu bye twali twemulugunyaako byonna kati zifuuse misango. Kati kiba kitegeeza nti abantu bateekeddwa okwegendereza engeri gye beeyisaamu, engeri gye bambalamu, engeri gye bakolaganamu n'abantu b'amagye. Bannayuganda oluusi oba obagamba ebintu nga tebawulira, naye kaakati nsaba bawulire, bagule amatu gaabwe bawulire. Etteeka eryo nga bwe liri bizibu byereere, era ngamba abagenda mu campaign nti balina okuba abeegendereza ennyo, kubanga ebintu bingi ebiri mu tteeka eryo nga tebigoberekeka. Eryo tteeka eyasoma amateeka yenna ate ng'ayagala eggwanga aliraba nti likyamu, especially ku clause gye bateekamu kuweereza court martial obuyinza okuturayinga civilians. Bano balabudde bannayuganda okwerinda ebbago lino nga beegendereza ennyambala yaabwe nti kuba bandiwunzika nga basibidde mu kkooti z'amagye naddala mu biseera bino ebyakalulu. Bunyo okusinziira engoye ez'okwambala, gumboots, boots, desert boots, berets ezimu kaakati bazifudde byambalo by'amagye. Mu kyamaanyi nnyo kyalongooseddwa mu kyova olaba abamu ku ffe twali tukiwakanya. Naye mulimu ebintu nga bibiri oba bisatu. Ekisooka nti kaakati bamembers ba kkooti eno okulondebwa wajja kubeerangawo okwebuuza ku kitongole ekikwatagana ku nsonga z'ekiramuzi. Nwagaba agamba nti ebbago lino lyasukkulumiza kkooti y'amagye eyajje no court martial kumpi kusukka ku kkooti enkulu, ekintu ekimenya amateeka. Kkooti gye baakola mu tteeka eryo eri waggulu ya High Court ekimenya bw'osoma articles 126 to 130 of the Constitution. High Court is superior. Naye kati lino Supreme Court martial bagitadde either ku the same level or even above the High Court. Nakyo kimenya ki semateeka. So Omubaka Stephen Kangwaje owa Bukanga constituency mu district y'Isingiro asabye abantu bulijjo okwesonyiwa ebintu by'amagye ne poliisi okwewala okugwa mu ntata. Ffe ng'abantu eby'amagye tubireke, eby'abapoliisi tubireke, ffe katusigale nga tuli abantu aba bulijjo nga tukola emirimu gyaffe, kubanga bwe banaakusanga n'ekyo ekintu nga si kikyo sikulimba amagye ge gagenda okubuuza, be bagenda okubuuza kino wakijjawa. Wabula omubaka Robert Migadde Ndugwa akiikirira ebizinga by'ebuvuma asabye ab'ebyokwerinda obutakozesa bubi tteeka lino mu nsonga z'ebyobufuzi ekiyinza okuviirako bannansi okulyevuma. Kosi Parliament eyisa n'esi yeteekesa mu kakubiriza baliteekesa tteeka lino mu nkola ate obutalinyirira eddembe ly'abuntu. Tosi muntu asigazeemu ak'obwongo ogamba nti yes etteeka ligamba bweti but kozesa sense of judgment ogamba nti naye really ekyo kyanisa nti so etteeka si muguwa gobakuwa nti olina ogwesiba mu bulago wetuge. Omubaka Philips Lokwangiruko owa Napole West agamba nti bo ng'ab'Ekaramoja etteeka lino ligenda kubayamba kuba kkooti z'amagye zaali ziyambye nnyo okugonjoola emisango gy'emmundu mu kitundu kino. The bill generally is a good one simply because you know the possession of these guns in the hands of the untrained on the civilians is so dangerous to the peace and security and the development of the place, because much of the guns or many of the guns has been handled as a source of income for many youth. Bwe yabadde Soroti mu gganda lya weekend, Speaker wa Parliament Aneta Ntamongo yategeeza nti ebbago lino lyateeddwako omukono okufuuka etteeka nti era ligenda kuyambako mu kutereeza embeera z'abazirwanako. That's why you find that there was a bill which was brought to Parliament on UPDF. The UPDF bill is going act now, which because it has been assented, is going to help us people in Teso. With these people who come with the guns when they are not supposed to be having guns. Frank Chiduya kusakidde emboozi eno ku KSTV Agalero.